balamusizaako amanya ndi Judith Mugabe bakyayita era nga ngenda basomera ekitontome ekigamba Obufumbo nga kyawandiikibwa Phoebe Mukasa. Obufumbo bwa leero bwankalu bw'olaba bunywedde mwagale bubonyaabonya abakazi bubakamula entuuyo bubaleetera obuzibu bw'oweerwa n'obuwangaaza ng'owonye. Obufumbo bwa leero bwangeri bw'olaba abuzannyirako omwamuke busitunkanya abakazi bubatambuza ssebu bubatwala mu bbaala bw'osanga n'abutuukiriza eryo ssanyu. Obufumbo bwa leero bwa mmunye abawala abataayaaya mu kkubo banakuwaza abakulu tebayanjula abasajja babatwalira awo omuwala omuteefu ennyo akubula. Olumutuusa mu nnyumba ng'akaga obugola busudde eri ku bbali atandika okufumba emmere emisumaali kuwatata kuyinza ate omuwala omubuulirira omugjawa. Bw'akiyita mu luggya nnyo bannyabo omuwala atali mubuulirire wankalu asegennyesa eŋŋambo tamanyi kufumba nva ebintu tabituukiriza gwa n'abibuuza ani abimanyi. Omusajja olw'okulaba omuwala nga naye amulonze eri mu kkubo atandika okujooga akola bwamalaaya oluusi asula bweru ekitiibwa ng'akimugjeemu omukazi. Bw'alaba abituuse awo nno nnyabo ng'asibaasiba ebintu ng'atema atandika okupanga omuzigo mu banne obufumbo bufudde olwo nga kireereese wa 10. Mbakubira omulanga nno bannyabo mbakubiriza bannange bassebo mufube okuyamba munyiikire okukuuma abaana ba muwendo eggwanga lifune obufumbo obw'empisa. Mwebale nnyo mwebale ddala okuwuliriza era nsaba mu subscribing ku my YouTube channel. Just press that button subscribe. Nasanyukanga mukinkoledde. Mwebale nnyo mwebale ddala akuume until we meet again. Bye.